Gwali ku Still Hope tukwagala nnyo, Still Hope 2 ne AJ Media Vision, Dreams and Visions naye osobola okuba ng'otusangayo. Olunaku lero twagala tutunuulira ensonga reasons why you can't pray anymore. You can't pray anymore. Ensonga lwaki tokyasobola kusaba. Reasons tugenda tutunuulira lwaki now you are living a prayerlessness life. Nsonga lwaki tokyasobola kubanga ate osaba. Kale agwetaaga linki ku Visions and Dreams, genda ogiwandika mu comment section. Olunaku lwaleero tutunuulidde ebintu bingi, tutunuulidde ku power of dreams and visions, amaanyi agali mu birooto ate n'okola ki n'okwolesebwa. Obadde togamanyi weetaaga ogategeere. Tutunuulidde ku ekituyita how to transform your dreams into reality. Ebirooto byo obikyusa otya okuva okubanga ebitalabika bitandika okubanga bikola ki birabikako. How kikola otya? Tomanyi nti Katonda yatuukiza, naye ate naawe olina kyoteekeddwa okubanga okola ki, kyoteekeddwa okubanga ate okola. Kale tutunulire lwaki ennaku zino tokyasobola kusaba. Reasons lwaki kiva ku ki? Abantu bangi by the way guno mulembe gwe tuliko okusaba ko kugaanyi eri abantu bangi. Anogezaako okusituka ogenda okola dakiika 3, 4, 5 ekinene nnyo 10 ng'ebigambo byaweddeyo dda, tokyawulirako wadde n'ekigambo ekifubutuka ki ekifubutuka mu kamwa. Kakati bano ab'ennimi ate awo bba ate we bakiyungirawo ramamamama lamamamama ramamamama lamamama, ekyo kyokka saawa namba oba saawa 2 kanogamba bana blaza nga akikubye 2 hours naye ng'obedde ali mu lamamamama lamamamama. Kati n'ogamba kati lamamama bye biki? Okitegeera? So abo ab'ennimi ate bo aya. Kale njagala wandiika awo reasons why you can't pray anymore. Ensonga lwaki tokyasobolera ddala kubanga okola ki osaba. Ensonga esooka tuyita spiritual attacks. Ofuna obulumbaganyi obw'omwoyo bukuleetera okubanga tokyakola ki, tokyasobolera ddala kubanga ate osaba. In fact eyo ye signs which show ki a spiritual attack, akabonero akalaga nti olumbiddwa kwe kubanga tokyasobola kukola ki, tokyasobola kusaba obanga oli kye tuyita prayerlessness life. Akabonero namba emu oba tokyasobola kubeera nga ate osaba. Kale ndoza tulabe Abakolisi ekyokubiri 10, 2 Corinthians chapter 10 ate verse 3 to verse 5 egamba etya: for though we walk in the flesh we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for the pulling down strongholds. Nokwadde tuli mubiri naye ate tetulwanagana na mubiri na musaayi. Ebyokulwanyisa byaffe by'amaanyi mu Katonda okuba nga bikola ki, nga bimenya oba nga bisuula ebigo. So buli bw'olaba nga tokyasobola kusaba manya walumbibwa dda mu mwoyo wadda kati mu mubiri ate ng'ebyokulwanyisa bya mwoyo. Ensonga y'okubiri lwaki tokyasobola kusaba. 1, you no longer walk in the spirit. Tokyatambulira ddala mu mwoyo, oba some spiritual principles oba gifts zaakuvaamu. Oyinza okuba nga ebirala obirina naye ng'ate ebirala byakola ki, byafa. So buli w'olekera okutambulira mu mwoyo obulamu bwo obw'okusaba bukkirira oba tokyasobola kusaba. Okusaba kuba kuzitowa dakika 2 oba osumagidde, dakika 2 oba oyayuuya. In fact mansi awo tujja kwogeraku lwaki osaba ate okwayuuya ne kuyitirira dakiika emu. Bano bali mu they are breaking strongholds gw'oli mu kuyooninga buyooninzi. Okitegeera? So tujja kukirabako mu maaso lwaki okwayuuya kujja nnyo mu kusaba. Ate olekera okusaba okwayuuya ne kukola ki, ne kubula ki ekiri emabega w'ekyo. So buli w'olekera okutambulira mu mwoyo obulamu bwo obw'okusaba buddirira.
ate buli obulamu bw'okusaba bwe buddirira you become blind, ofuuka muzibe, you become spiritually blind. So ebintu bitandika kuggwako bugwi, ebintu bitandika okwonooneka, ebintu bitandika okuba nga tebitegeerekeka, abo batukesa ne beetamu obulokole, ebizibu nga biyitiridde bizibu nga biyitiridde, nga lwasaba ennyo ebizibu byeyongera, lwatasaba ebizibu tebikola ki, tebibaawo. So bwe otandika okutambulira, olekera okutambulira mu mwoyo, prayer life ye ekendeera. Abagalatiya 5:17 gye tuba tusoma, Abagalatiya 5:16 ne 17 agambye atya? Agambye wati, I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And those are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. So buli otambulira mu mubiri oba buli otambulira wabweru w'omwoyo otandika okukola eby'omubiri, ate eby'omubiri bikendeeza prayer life yo, bikunywa. Point eyokusatu, point number 3, lwaki okusaba kwo kukendedde oba tekyasobola kusaba? When you come near, or when you are so much closer to your breakthrough. That is very true. Buli woba nga osemberera okubotola, omulabe wasingira okukubira. Simanyi bagwe kyekikutuukangako. Buli woba nga osemberera okubotola, awo ate wookubwa ennyo, awo osinga okukubwa ennyo n'obivaako. Kati kyatandika okuyingira mu kusaba, naye ate ndaba ate kati kisusse, wali kyali kalekaleko, naye ate ndaba embeera kati ekoze eki? Embeera esusse ogw'omulamuzi. Manya sometimes oba onaatera osemberera okubotola, kati sitaani yalaba onaatera osemberera okubotola n'aleeta ebikukuba, n'olaba ebintu byononese, baana balwadde, buli kimu olaba ebintu byonna bitabuka kumukumu. Kumbe onaatera okwata ku buwanguzi. Kati bino byaleeta bibanga resistance, bino kati nebikudaivatinga, olaba obulwadde bukukubye, simanyi lenti, simanyi biki, prayer life negwa. Prayer life kasiteegwa kitegeeza ogenda kubanga osubwa okubotola okwo. Ojja kusoma Mika 2:13. Mika abamu temukiwuliranga kanti Bible mwatereka ntereke. Mika chapter 2:13. So sometimes kitera obeerawo omuntu okuba nga takyasobola kusaba, oluusi omuntu oyo aba yali anaatera okusemberera okubotola, then naakubwa. Tulina abantu bangi nga we yali nga yali musabi nga tanafuna mulimu, yali musabi nga tanafuna bufumbo obwo, yali musabi nga tanafuna visa, yali musabi kitegede nga tonafuna kintu ekyo, wali so prayerful. Basista nga tebanabafuna abasajja ku church babeera so prayerful. Morning devotion abeera mu, lunch hour abeera mu, evening devotion n'ekiro neyekolera overnight ye. Ni kasita yafuna omusajja kalamba. Kalamba. So prayer life yakola ki? Yakendera kubanga wafuna kiwali oyagala. So sometimes prayer life etera okendera oba tuba tetukyasobola kusaba kasita tufuna bye twagala. Tulaba nga kakati kikikyo lwaki osaba, byobadde osabira obifunye. Why do you ate continue in prayer? Naye nga ate weerabidde nti kyofunye okuyita mu kusaba kikume naki mu kusaba, era bw'oteeyongereyo na kusaba ekyo kye wafuna kigenda. Ate oddeyo Mukama, you be wasting time mufo ky'okubanga ate osabira biki ebintu ebirala. Point ezo njagala ozaawule. So wali when you are near oba closer to your breakthrough, sitaani asobole aleetawo confusion, ebikutabulatabula oleme kutuuka kubotola. Ekyokubiri, nga wabotola wafuna kye wali oyagala, obivaako ate n'osabulwa emiggo hands down tokwatayo.
Ndowooza zezo points Stanley kyakola akuleta you become so that the more you become the more you stop gyokoma okulekera okusaba ebintu gye bikoma okuzitowa gyokoma okulekera okusaba oba obadde ofunye breakthrough n'olekera okusaba bigenda kuddamu byekwate bu oba obadde onatera otuuka kukubotola n'olekera okusaba bigenda kuddamu byekwate biddeyo ku zero bibenga atero ka bintu kadde binatera okutuka ate kati byongedde kwonooneka okitegeera. So zeze ensonga semasonga 3 ezireetera obulamu bw'omuntu okubanga ate takyasobola kubanga bambi okusaba kuba kuzitoye. Oluusi ziba ataakaza omulabe, oluusi tuba tutambulidde mubiri tuvudde ate mu mwoyo tuzze mu byensi, tutambulidde mu kwagala kwaffe kwonoona. So nitubeera so blinded, mulabe n'atukuba right left center nga tetukwatayo n'ekisembayo kwe kubanga onaatera okutuuka ku kubotola oba nga wabotola omulabe nakyasobola okikozesa ate prayer life yo neegwa. So ebyo byewabotola nebiddamu nebifa, byonaatera okubanga obotola nebizibikira nobanga ate amazima obulamu tebutambula ki tebutambula bulungi. So zeze ensonga ezimu lwaki abantu prayer life yaabwe egudde oba ekendedde. Alowooza tunakomawo tugenda kutunuulira ku kuwayuuya yawning. Lwaki okwayuuya? Oba toli kusaba tekubaawo nnyo, naye otandika okusaba buli ddakiika noyayuuyamu emirundi 8 kitundu. So kiva ku ki? Tugenda kubanga ate tubitunuulira. So tukole ku bino, tusooke tukole ku bino ebintu bitambule bulungi nnyo. So newoba nga owulira you are heavy, otandisa okuba nga ozitowa, tandika mpola mpola. Oba tosaasiba lunaku lulamba, tandika oba osobola osiba paka ku ssaawa nga 8 manyi oba 6 enkya oluddako noyongerako paka nga 8 oluddako ojala nga ate otandika okuba nga olunaku olumalako oba ogenda ne munaku 3 oba okusaba kubanga kati kuzitowa oba wali osabira 4 hours biganye kakati kyusaamu manya kati oba buli ssaawa ngenda kusaba nga eddakiika zange 10 ojja kulanga ova ku 10 ogenda ku 2 ogenda ku 3 ogenda ku 4 ogenda ku 5 ojja nga ate essaawa ogikuba nekola ki negwa wali. So mpola mpola not until nga ozzeeyo ku level gye waliko. Tandika mpola mpola, togwamu ssuubi weewaawo wakubwa naye ddayo mpola. Tandika n'akatono ako nga buli lunaku ogenda oyongerako progress mpola mpola. Biba byawandiikibwa manya lunaku n'osomayo amanya kazinyiriri zange 2 nja kumeditatinga ku ezo nzisabirengamu ku mulimu jalaba nga ate 3 4 5 6 yalanga ate osobola okukwata chapter entono ng'eyayo n'abaani abo n'ogisoma n'ogimalako. So mpola mpola ebintu bijja kubanga ate prayer life yo eddamu. You need to live a prayerful life kubanga buli living a prayerless life things become so heavy. Ebintu n'ebyali byanguwa bitandika okubanga bizitowa n'embeera etandika okubanga ate ezitowera ddala nga tokyagisobola. Kale baagaliza olunaku olulungi, abaagala linki mugisabaawo tugenda kubanga ate tugibawa. Twogedde ku ki ekirooto kyo, how to make your dream manifest or power of the dream and visions n'ebirooto ebirala bye tutunuulidde olunaku olwaleero. Tubaagaza olunaku olungi, beere bulungi ate era